Twewombe tusabe bannange. Ayi Mukama kitaffe ali mu ggulu, tukwebaza otutuusa ku ssaaliro nga tukyali balamu. Ayi Mukama byotupulaningira byonna Ayi Mukama Taata ebirungi tubikoofaanga. Ebikunyiiziza Mukama mu maaso go tusaba otusonyiwe Taata waffe omwesigwa. Ebyo tukirungidde Ayi Mukama Kitange. Ayi Mukama Taata waffe omwesigwa, Katonda w'abeeyita bakatonda, Kabaka w'abakabaka. Twakuŋŋaanye wano nga tugenda okukola oluyimba, tukola omulimu gwaffe Ayi Mukama gwatutondera okukola Mukama Kitange. Naffe abakozi ba vidiyo, naffe abayimba Ayi Mukama Taata. Tuteeka oluyimba lutukoze mu maaso ga Ayi Mukama Kitange olw'omukisa lutambula mu mawanga n'amawanga Ayi Mukama. Tutuweese ekitiibwa nawe tukuweese ekitiibwa Ayi Mukama, kubanga tuwemudde tetwesittaza Ayi Mukama Taata waffe. Bizzeemu abaagala amaanyi, binoonyeze abataagala, abatalina kwagala laavu. Ayi Mukama Kitange, tukusaba Mukama Taata wange, tutambuze bulungi, tutuuke bulungi n'abagala baffe abakuumi naffe okukuumi. Nnya lya Yesu Kristo Amen.